We want to congratulate you. Mu kiseera kino abantu abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo batandise okugenda nga beesowolayo mpola mpola nga basisinkana abantu okubategeeza bye basuubira okubakolera singa akaseera katuuka ak'okulonda okubalabira ddala. Mu bitundu ebimu abeegwanyiza ebifo bino batandise n'okukubisa ebipande bye bagenda batimba nga ye Mpigi akula ebyokulonda bano abalabudde okukikomya kuba kimenya mateeka. Naye ffe nga akakiiko k'ebyokulonda tetunaba kutongoza campaign period kubanga era tunaba kubayira nominated kw'ekyo ekifo. Okulabula kuno akukoze bw'abadde asinkanye bakansala abakiika ku disitulikiti Mpigi okubabuulira enteekateeka y'akakiiko ak'ebyokulonda okwa bonna okwa 2026. Tubadde tutereeza ebifo by'okulonderwako ate ne tusalasalamu n'ebifo ebirala ebikiikirirwako bakansala ku disitulikiti ne ku sub-county. Era guno omulimu gwawedde. Ono era ategeezezza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe katonzeewo ebifo ebinaalondebwamu ebipya ebirala byagattiddwa so nga waliwo n'emiruka egyatondeddwawo naddala mu Town Council. Bino ebitundu bye twasazeemu era tusaba abantu era bano abaagala okwesimbawo bajje babitegeere bulungi. Tetwagala obudde bw'oba nga butuuse obw'okwewandiisa ku kifo wewandiise mu kifo ekikyamu. Nja kubasaba nti bo bennyini bateeke mu nkola ebyo bye bapulaninze okukola ate baleme na kubikweka bantu. Road map eno kubanga yo yafuluma dda akakiiko k'ebyokulonda kagifulumya naye naffe ng'abantu abatuuze ate abalonzi mbasaba mubeere nga mugigoberera muleme kulekebwa mabega. Yamyoka RDC Francis Kabuye alabudde abantu abatandise okugabira abalonzi ebintu okukikomya bunnambiro basobole okukuuma emirembe mu disitulikiti y'Empigi. Ebyobufuzi byaffe byayingira mu mpankuwe kakati eyo mpankuwe yonoonye ebyobufuzi olwaleero nti kati saawa eno abantu bali mu byalo eyo bagaba obuntu bagaba obusente bagaba obuntu naye ng'ate ekisinga obukulu yandibadde service delivery. Bino oluwedde amyuka sipiika w'Empigi Alex Andrew Mwanje abadde akubiriza olutuula luno alusazizzaamu olw'omuwendo gw'abakansala ogubadde omutono ddala. Tinga omuntu manya kye kyakulonza twajja wano okuweereza bannayuganda okuweereza bannampigi kati g'omuntu yenna asuubira nti wajja wano okukola mizannyo gyo ebyo tebikola. Okumubilizinga bakansala abalala obutayingira kanso nekitegeerekeka bulungi nti bagezaako okulemesa emirimu okutambula. Tugenda kubapiininga okulabika lwaki bo bayiye kanso nga tutuze olw'okuona ebiseera byaffe n'okutwala kanso ng'ekintu ekitagasa ng'ate the Supreme Board of the District is a council. Waliwo n'abamu abagambye mba nze ngenda kuziika ng'ate akiraba bw'afuluma kola mwe batekola ki tewera. Omulimu omukulu ogwatulondesa guli wano. Amyuka sipiika avumiridde ekikoleddwa bakansala okwebulankanya ku buvunaanyizibwa bwabwe obwabatumibwa abantu ba bulijjo. Tunakuwalira wamu n'abantu abo abakiikirirwa bannaffe abatasobodde kubeerawo mu kanso. Twagala okubagamba babanoonye babasabe okutuulanga mu nkiiko za disitulikiti babateeseze. Kati tekinnamanyika ddi kanso eno lwegenda okuddamu okutuula oba ku mulundi ogwo bakansala banaabeerawo. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.